Abavubuka beegattira mu kibiina kya ggwanga Mujje Katonga jjula balaze obutali bumativu nga baagala Katikkiro Charles Peter Mayiga abalage oba babuulire ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Kabaka. Bannange twagala kulaba Kabaka bajja batunyonyola bunnyonnyozi. Twagala kulaba ku Kabaka nti bannange Kabaka yankubidde essimu. Twagala kulaba ku Kabaka kati bavudde kugamba nti yali alwadde allergy kati bakkiriza nti mulwadde. Kitegeeza nti waliwo ekintu kye bakweka. Tetugenda kusirika. Obutali bumativu babukoledde ku lubiri lwa Mujaguzo Kabowa gye babuuliridde bannamawulire ensonga zaabwe. Sisobola kusirika nga Ssaabasajja Kabaka simanyi gy'ali. Sisobola kusirika. Ssentebe waabwe Ssemusumugoba Nsonga agambye nti basazeewo okwekalakaasa Katikkiro asobole okubategeeza Kabaka gy'ali era nga kati tebakyayagala kuwuliriza kintu kyonna okuggyako ekikwata ku beene. Ekitiibwa Katikkiro mukwano gwaffe totunnyonnyola. Tekyaliyo kunaaba, tekyaliyo kwebaka, teri kutambuza ngatto. Ngeri y'emu bano baagala Katikkiro bamukwase ebbaluwa abeeko byayanukula basobole okutegeera ku nsonga ezimu ze baze beebuuza na lwaki abakulu abamu mu bika balekeddeawo omulimu gwabwe ogw'okutwala ennono mu maaso nga bakola emirimu egy'enjawulo mu Bwakabaka. Wanga mujje. Ebika byonna tekyali atwala buvunaanyizibwa. Waliwo ekika ekyambaza Kabaka engatto, waliwo ekirabirira ng'alwadde, buli kimu. Katikkiro twandibadde tetubuuza ggwe. Wano ku lwadde twandibadde tubuuza Kasujju Lubinga. Kyokka bano nga boogera, poliisi okuva e Katwe ne Wankolokoko ebazinzeeko ne babuna emiwabo oluvannyuma lw'okugwa mu lukwe lwabwe nti baagala kwekalakaasa. Abamu ku bano beesimatudde ne badduka. Poliisi wakati mu kweyongerayo egudde ku bakubi ba bbandi ababadde batikiddwa mu takisi nga bwe babadde bagenda okulembera abavubuka bano era nabo babakutte. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga ategeezezza nti bakutte abantu 19 ababadde bagenda okukulembera mu bbandi. Takisi n'abantu ababadde munda babadde 19 bonna bali Katwe poliisi. Alabodde abavubuka baleme kukozesebwa kuba Katikkiro yalambise bulungi ku bulamu bwa beene. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Mayiga yavaayo n'atangaza n'ategeeza eggwanga wa Kabaka waali. Agambye nti olukuŋŋaana lubadde mu bumenyi bw'amateeka kuba bawandiikira poliisi n'etabaanukula. Oba oyagala kwekalakaasa n'okutambula mu ngeri gy'oyagala kutambulamu nga waliwo abantu bangi oteekwa okufuna olukusa okuva eri omuduumizi wa poliisi. Olunaku lw'eggulo Katikkiro Mayiga bwe yabadde mu lukiiko lwa Buganda yasabye abantu babeere beegendereza ku bantu abeenoonyeza ebyabwe nga beeyambisa embeera y'obulamu bw'omutanda okwekalakaasa. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Ronald Kakooza yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.